Olunaku olw'eggulo abakulu ab'ebyokwerinda okuva mu poliisi n'amagye baavuddeyo ne balabula abakulembeze okuva ku ludda oluvuganya gavumenti nga bagamba nti bakitegeddeko nti ku bo waliwo abaagala okwerayiza. And a legitimate swearing in ceremony in one of the hotels in Uganda. Of course, this is information that is available. All aware of the presidential candidate who continues together with some of the supporters to declare himself as the president-elect, one whose win was actually robbed. But we want to remind him and his supporters that the voices of the electorate were clearly heard. He's therefore not the legitimate or the duly elected president of the people of Uganda. Enkya ya leero ekibiina kya National Unity Platform NUP kisambaze ebigambibwa nti omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwerayiza olunaku olw'enkya era bino babiwakanyizza. Bavudde ne bagamba nti Honorable Kyagulanyi yeeteekateeka kwerayiza. Abantu bano babijjawa bino kubanga femwe tuli serious. Tuli serious kuliko nti twagala okujja Mwai Museveni mu ntebe eyo gye yekyangiramu ate nga tuyita mu mateeka olunaku lw'enkya nga Museveni yeerayiza ekkololo ffe tumulangiridde ng'olunaku lw'okusaba n'okusiiba. Joel Ssenyonyi omwogezi wa NUP agamba abakulu ab'ebyokwerinda okwogera bino beenoonyeza byabwe naye bo ng'aba NUP bakyali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga. Okuzimba amalwaliro, okuzimba amasomero nakyo ebintu bitegerekeka ne buli wawulira nti Kyagulanyi planinga kino oba kiri awo ng'ata ssente mugende kale mugule tiyagaasi n'ebirala. So abakulu mu poliisi n'amagye mukama waabwe baamuyiga. So buli bwe baagala okufuna ku kasente abakulu mu poliisi n'amagye bateekawo embeera. Kakati ezo ssente Museveni zaata abakulu mu poliisi n'amagye ze babbako nabo. Ono era agamba tebalina nsonga ebatwala kololo mukulayira olw'ensonga nti tebalina kye bajaguza ng'abantu baabwe bangi bazze batulugunyizibwa. Tutwogedde nga boogera bye tutapulaninga. Olunaku lw'enkya Mwai Museveni agenda kwerayiza ekkololo. Era tuze tubiwulira mawulire baminisita nga bagamba nti ne Kyagulanyi naye yayitiddwa okujja ku mukolo. Tetwebuuza Kyagulanyi baagala agende ajaguze ne Museveni ng'ajaguza ki kubanga Mwai Museveni mubbi wa bululu. Baffe battibwa bangi mu kalulu. Museveni agenda ku TV n'agamba nze naleeta bakomando bange okuva e Somalia ne bakola ku bana abatujju atuyita abatujju. Bibadde bikyali bito emmotoka 3 ez'amagye abangi ze bamanyi ng'emmamba ne zizingako ekitebe kya NUP. Yakwogereko naawe esoboka bibire komandawo oyabakulembedde komanda togerako na komanda atubulire kiki kiriwo wangi. David Lewis Lubongo yasaba abawandiisi w'ekibiina nga kw'otadde ne John Baptist Nambeshe bavumiridde ekikolwa kino. I think not, because all this shows actually that the people spoke loud and clear on the 14th of January. This intimidation is just not directed at us. It actually shows that General Museveni and his people are extremely intimidated. That is why they are doing what they are doing. That we are conducting here is peaceful. It's not even a demonstration. But we have declared that tomorrow will be a day of prayer and fasting. Olunaku olw'enkya Yoweri Kaguta Museveni lwagenda okulayizibwa ng'omukulembeze w'eggwanga omuggya mu kalulu aba NUP ke bagamba nti tekaali ka mazima na bwenkanya era nga n'okutuusa kati bakyawakanya obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Sarah Nakandi, Ace TV.